agenza tomuleka kunaaba yekka abakyala nabasomesa gundi mubale ebibala atamidde takyasobola kwenaaza genda omunaaze mu kinaabiro mukuuteko gamba mpulira amina atebeerayo omukuuma atyayo atebeerayo omukuume atyayo naye ebibala ebimu twesabire aha kyokka jjajja waffe oli bulala naye Mukama Katonda atuyambe ekyo kyokka kyosobola bagamba kubanga kakiripu kankabalekere ate mulina obibala ebibala ebyo mwetaaga mubyambale mubinyweze mubeere proud mubeere basanyufu obulamu butambule. Why not? Bajjajjaffe baafumba, bamama baffe baafumba, kati ffe baani abatajja kufumba? Ffe baani? Bw'oli awo kumpi mubuuze nti ffe baani? Kakiripu kaako. Mukama waffe yeebazibwe. Nagamba wano abakyala bafumu nti abaami kye baboola banga balemye okulokoka. Lwaki? Kubanga omwami alimu sitaani ate nawe olimu sitaani. Sitaani ki? Omwami alimu sitaani w'obwenzi, gwe olimu sitaani w'obusungu n'obujja. Obujja sitaani. Amina. Oba akomyewo ssaawa 9 ogw'ekiro. Haleluya. Akomyewo n'ebyennyanja. N'agamba golokoka. Sijja kulya binyeebwa by'ofumbye ate no yabireseewo. Leese ki? Engege. Buuza munno ojjula mwoyo ki? Agambye okufumba ebyennyanja ssaawa 9 ogw'ekiro. Mwoyo ki gw'ojjula? Gamba wakubisuula mu toilet. Sitaani atiira ddala omuntu gwateeka mu kizibu n'asigala ng'ajjudde omwoyo wa Mukama. Gamba nze nsooka. Amira. Kaakati jjula omwoyo wa Mukama Katonda mwagale n'engege ze ezisaawa 9. Ekyokubiri sanyuka. Genda obeera okuma essigiri ng'osanyuka. Kookuma essigiri ng'otaba weemulugunya ogenda mu Geyeena. Era togamba nti omusajja yantutte mu Geyeena, gwe weetutteyo. Kuba essigiri ng'osanyuka wabweru. Nga bakubuuza banenwana kikimulokole ng'okuma essigiri ng'osanyuka nti lwaki sisanyuka? Omwami wange akomyewo nga neŋŋamba nti obutasanyuka. Haleluya. Teekako engege. Genda wa mutwaliyo amazzi anaabe. Bino byombuuza ndowooza wanaabyeyo mu bakazi bonze tontabwanja eyo sitaani. Haleluya. Yakola bubi alimu sitaani, gwe mukole bulungi olimu Katonda. Kikubire omugala ekigambo ekyo mwana wa. Haleluya. Kaakati mutwalireyo amazzi mu kinaabira kiri ekyebweru. Agenda anaabe. Sawa meka? 9. Agenda anaabe. Anaabe engege eyidde ku sawa meka? 11. Ekyekiro mukirye ku 12. Bonagambe kifuuse kyankya. Mukama yeebazibwe. Kaakati agenza tomuleka kunaaba yekka abakyala nabasomesa gundi mubale ebibala atamidde takyasobola kwenaaza genda omunaaze mu kinaabiro mukuuteko gamba mpulira amina
atebeerayo omukuuma atyayo. Kyekibala ekyokukola obulungi, doing good. Haleluya. Mukuume kaatyayo, ekisolo bwe kimuliirayo Mukama akuvunaana. Waliwo abuuziza nti aba yayiseewa. Oba gye yayise tatyayo wano atyawo, Mukama akuvunaana. Oyo ye Katonda gwe nkubuulira mwana wange. Amiina. Kakati avuddeyo, jjula engege, tweka ku mmeeza ne bw'oba walidde naawe ddamu olye. Sigamba emmere ye eri mu kabado oba walidde mu bakazi bo gw'omanyi, oyo sitaani munnyuke, tuula ku mmeeza mulye. Atamidde tomukiriza kulya kumira magumba gange, musunsulire jo. Tukyabala ebibala oba biganye? Yes, very good. Gwe bala ebibala musunsule okulaba nga temuli magumba gy'osunsula gy'alya. Amiina. Kaakati agenza okwebaka ku ssaawa 11. Naawe genda weebake, leka gamaze ngenda kukola mirimu. Tolina mirimu gy'ogenda kukola, genda weebake. Kubira Yesu mu ngalo, kubira mu ngalo Yesu. Sobodde bwakedde agenda kukola mirimu gyange. Emirimu ki gy'okola? Mukama yeebazibwe. Kyekikutambuliri ogenda kusaba. Wakiwulira? Ogenda kuwoza ne Mukama omugamba otya, Mukama gwe wayogera mu Yokaana nti bwe tunaabalanga ebibala ne bibeererawo ddala ne mu ssaawa embi efaana bweti. Kakati nze maze okubibala, ngenda kusaba. Kubira mu ngalo Yesu Kristo. Amiina. Ng'okwate ate omutamiivu alwayo kwebaka sitoliirwa nga lifuluuta. Soba mpola, teeka omukono wali mu kiwalaata awatuula omuzimu gw'obutamiivu n'obwenzi. Awo gamba awo, teekawo omukono ogamba ayi Mukama, musajja lino nditeeka mu ndagaano y'omusaayi gwo. Mukama neenenya ku lulwe obwenzi buno bwonna, leka kuleekaana genda mu nnimi ajja golokoka kkube. Mpola Mukama bwagoloka. Omulala yagenda wano n'aleekaana, musajja n'agoloka n'amupa kyoli. Biki byonkola gwe? Ekikulekanya kiki? Mpola Mukama. Mukama muwonga musaayi gwo, mwozaamu omuzimu guno ogw'obwenzi, omusaayi gwo ogwa Naazanze. Mukama gumunaaza kaakati gumutukuza mu linnya erya Yesu. Haleluya. Abanaabala ebibala olwali mugenda kuba bakatawaana nnyo, kankubuli. Ng'ozaamu omuzimu ogw'obwenzi, n'akawala bw'oba okamanyi tokamulekaamu. Ogamba otya, gwe kammeere, nkwoza mutogo omusajja wange wamuli omutwe gwonna n'ogumalayo. Nkwoza. Mumanyi abasajja abo ng'omutwe gwonna kammeere kaagulya. Ekiro n'akuyite nga gwe Margaret, n'akuyita erinnya lya Meere. Gamba nga mupa kyoli. Totegananga kuba omutwe baaguwamba. Kati gw'olina obuyinza ogwozaamu kammere. Gamba ngenda kamwozaamu olwaleero. Ng'okamwozaamu. Gwe kammere, nkwoza mutwe gw'omusajja wange wali omulidde omutwe, nkujja mu linnya lya Yesu. Ate bw'omala tomuleka empute, tomuleka bwereere. Ogamba otya, nze Margaret neeteekawo mutwe gw'omusajja ono. Mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama.
gamba owange akaguddeko. Nze Margaret neteeka mu mutwe gw'omusajja ono alowoozenga nga kunze zekka awunge agweyo. Amina. Mumbuliza omukyalo oyo nti akati akasumuliro obadde okola kaki? Olutalo luwedde. Kankubira ajja agenda ku makya agenda akole, wuliriza, ajja agenda akole ku makya. Tayinza kubandaalayo omutwe gwonna waguwambye edda gwonna. Era ojja mulabirawo ku ssaawa nga 5-4 ng'akomyewo ng'ombuuza taata weerabidde ki? Munange mbadde eyo, mbadde ndyateekawo omutwe gwonna nga gulowooza gwe kati nga sinawe. Mwongere engalo Yesu waffe wano. Ekyo nabagamba abakyala bajjudde omwoyo tebadiba. Amina. Nolwekyo buli kyosaba kyonna Mukama agenda kiwa. Buli kyolwani kasita olwanira mu mwoyo omaze okuwangula. Haleluya.